mpola mpola ogamba otya mu Uganda ogamba otya gwampuliriza webale kwanti otambula naffe webale kwanti otwagala webale kwanti otukkiririzaamu webale kwanti otufula nnamba emu webale kwanti weefiriza obudde buno ogamba nti yes nina okutambula ne bano. Eddy Kenzo alumbiddwa abawagizi bagamba yase oluyimba lwa Pia Pounds olumanyikiddwa nga Trended to Party lwe bakoze ne boy from Mbali amanyikiddwa nga MC Africa. Oluyimba luno lwakatibwa ku YouTube but so far trending number 1 ne views ezo ziri taratibu era nga oluyimba luno lugenda maaso n'okuba nti luvimba n'okuba nti lukyaka. Apparently abantu bavudde bagamba nti yes oluyimba luno oba oliawo musuuza yagenze mu maaso n'okuba nti aluta era nga yaluyimbye bubi nnyo ddala. Simanyi gwe opinion yo gwampuliriza kikyoyogera ku luyimba luno naye nga nze so far ngenda gamba nti yes musuuza kyakoze kyekyo era me myself I like the song era nga ngenda kugamba big up on yourself musuuza naye nga tesijje kuba nti praise luyimba wabula nzize ku reportingako oluyimba abantu reaction y'abantu kye baloogerako era nga bangi abagenze mu maaso n'okuba nti bakomplaininga nga musuuza bagenda mu maaso n'okuba nti yes yase oluyimba lw'omwana. It's a brand new week. Yes it's a brand new week. Naffe nsuubira nti buli kimu munaffe kigenda kutambula bulungi. Tukwaniriza ku mukutuka ffe muganza okumanyikirwa nga Uganda Mukamooli amanyirira bozi bamutantambi kimso number 1 rich boy Max Junior made in Uganda. Webule kuba nti otwagala mpola mpola. Yes over the weekend wabaddewo ebintu bingi nagezaako okulaba bino nabiri. Of course abafumbiddwa abawasiza abazadde yes buli kimu kyabadde kirungi nnyo. Of course mu World Entertainment yabadde birthday ya Palaso kwogata ne mami we amanyikiddwa nga mami Proscovia Mayanja babadde bajaguza emyaka gyesimanya obulungi naye nga te birthday yagenze maaso n'okuba nti ekyaka wali eri mu maka aga mukyala mukulu amanyikiddwa nga mami Proscovia Mayanja Palaso yafunye ebirabo kuva mu bantu ab'enjawulo. So n'olwekyo gwe abadde tanaba kuba nti otegeera nti yabadde birthday ya Palaso mugenda maaso n'okuba nti omwagaliza obubaka ng'oyita wano mpola mpola byebyo kansobire nti kangende ku nsonga yatulese. Now Kenzo yali mukwano gwa Pia Pounds in and out yali mukwano gwa waddala nti buli kimu bagenda mu maaso n'okuba nti bakigabana wabula nga ate omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gulinnyirwa mwegere. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula bagenda mu maaso n'okuba nti asitula olutalo ng'akyali wa Kenzo n'agamba nti oyo mukyala simwagala era nga omukyala yasobola okuba nti oba oliawo agobwa ku big talent mpola mpola natandikawo house ye empya mpola mpola ono omukyala tiyakoma kuba nti agobwa wabula bamulumba ne mu club emu n'akwibwa era nga kitegeeza okuba nti oba oliawo abagenda mu maaso n'okuba nti bakuba n'okuba nti oba oliawo basabula. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds yali mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti amugulira abantu ensonga eva kuki ensonga ya just yaka Mr. Animal ako ka just kantu katono nnyako kavirako obuzibu ne beekuba mu malaka ne beekuba mpola mpola era of course Pia Pounds yagamba nti owonyiweewo sisobola kuba nti nfa just because of that era nga yasobola okuba nti atambulamu mpola mpola n'atandika ekibiina kye oba nagenda oba nafuna record label empya emanyikiddwa nga African Bureau of Music ng'ebesinga wali emuyengako gatta ne kyali wamanyikiddwa nga kusem producer nga kusaimu ye yali producer wa Kenzo mpola mpola. Kyagenda mu maaso n'okuba nti kirumiriza Kenzo olw'obutasobola kuba nti ayamba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds ebbanga lyonna era nga mweyo system okuba nti oba oliawo yagenda maaso n'okuba nti etabuka. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds yasobola okuba nti agoma nakola EP nga bwe twabagamba nakola ennyimba 6 wakikuba Trended to Party n'ennyimba endala nnyingi. Ennyimba zino twasobola okuba nti wakikuba yasooka n'atambulako Trended to Party laba bafuuka hit. Recently Eddy Kenzo yasobola okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti ajumpinga ku luno oluyimba olumanyikiddwa nga Trended to Party remix featuring Pia Pounds kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Africa all the way from Mbali City ne basobola okuba nti bakola oluyimba luno era nga sofa oli mu trending number 1 okumanya nga abawagizi muli bazibu bakyali mmwe basajja mmwe. Oluyimba already sofa luli mu namba emu lulaga nti lutandise dda okukola wabula nga abawagizi bagambye nti Kenzo nedda mbo yaluyimbe bubi mbo oluyimba yagenze nalujampingako obugambo nga bwayimba bwa kito mbo yagenze maaso n'okuba nti atta oluyimba lw'omwana. Bagamba nti oba oliawo Kenzo tyasobodde kuba nti anyumisa luyimba nakulujja nga bwe lyali badde era nga abasinga bagenda maaso n'okuba nti oluyimba luno baluyita bogus song ekintu ze kyesikkiriziganya nakyo. Yes baluyita bogus song naye nga for me oluyimba luno sikkiriziganya na gundi eno. An opinion, to me, when I listen to this song,
nsuubira nti buli kimu kyabadde perfect. Kenzo line ze zabadde brief. Oluyimba lwabadde lulungi bw'otunulira engeri gye bajampinzemu ba like gye bakoze ki gye bawadde Pia Pounds amaanyi, engeri Kenzo gye yazeemu naawe amaanyi, engeri MC Africa gye yagenze maaso n'okuba nti hypinga. The song is nice. Naye kikolanyisa okuba nti oba oliawo tekiwomera matama abiri. Abawagizi bagamba nti oluyimba lubi ddala mbu terujja kukola, but so far it is trending number 1 in Uganda and still to me is a nice song. Ndwagala nnyo ng'omuntu era nagenda maaso n'okuba nti ndiwuliriza zimu ku nnyimba ezantiisa n'endowooza nti oba oliawo zigenda kukola bulungi ddala byebyo. Mwebale kuba nti mubeera naffe bakyali baffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribing, mwebale kuba nti eva obeerawo n'ogamba nti yes n'okutambula n'ekimuso ngenda mu maaso n'okuba nti mbaleta ebintu ebirala. This is the first phase obudde bwakakya, tukyaleeta ebirala bingi. Bampita Rich Boy Maxud Junior. Bye bye for now.